Ebitabuse Susan Makula ne Teddy Bujingo bali maziga ebya mukaluneti bizzeemu kakana akatambi akalumiriza mukyala we so nga Peng atabukidde God's plan toseetuka birindirire mu bujjuvu. Kansubire nti muli bulungi abalungi abaagalwa musinziira okubeera nga ati mumpuliriza mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu by'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero bagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe Ssemeyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe agiramuze ekisa agumye emitima abako ab'enganda saakaate n'ab'emikwano manya enzo Omumbejja Aisha Nassolo nyongera okujukiza nti wano ofunawo updates nga ge mawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda wa celebrities baffe bonna abaawo wano saakaate n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu ne tubeera nno wano nga twewulira ku nsonga ezitali zimu kayino ngenda kusaba subscribe nga teekako akadde mukwano gwange tojja kujjusa ate era nkujjukizaako okyayireko ne ku channel ya mwana muwala ayitibwa Sarash genda oteekemu Sarash Media butereevu ojja kuba ogwa ku channel yewe gituukako subscribe nga teekako akadde like nga videos ze naye agende maaso n'okubeera nga ate akuweereza naye nga obutakumalira budde butereevu kantandikirewo ate munange n'olugambo olundese essaawa eno yennyini nga munange wetwogerera ye Teddy Bujingo ali maziga mukazi wattu anti munange omusango ogwawabirwa Susan Makula saakaate ne Pastor Bujingo wetwogerera era bagwongeddeyo babadde balina okuddamu okulabikako mu kkooti olunaku olwaleero wabula era still omusango bagwongeddeyo paka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini ogwa 2022 so munange sisuubira nti kino eno kimuyisizza bulungi n'akamu mukazi wattu naye nga ebigenda maaso eruuyo katusabe wabeerewo obwenkanya obunaakolebwa makati g'abantu bano bombi basatu so nga ate munange ne Susan Makula naye wetwogerera ebibya si birungi anti abaana bagenze maaso n'okubeera nga batandika okuggyayo ebifaananyi biri nga akyakola mu kasino n'obuketo obwo bwe yali yeesala ne bagenda maaso n'okubeera nga ate babutambuza nga bye batyo babyogerako n'ebigambo bingi nnyo nnyini ddala nga we yali yeetunda n'ebirala ebiringa ebyo nga naawe mukwano gwange olaba ebifaananyi ebyo byenkuteddeko ku screen essaawa eno yennyini bifaananyi bingi nnyo bingi ddala wabula byebyo byensobodde okubeera nga ate nkutuusaako essaawa eno yennyini so munange tetumanyi wa gye binagwera naye nga ate kinajjukirwa nti Susan Makula azenga ayogera story era yayogera dda nti nakolako mu kasino nakolako wano so munange bino susuubira nti bipya nnyo already abadde akima already abantu babadde bakimanyi ate ne Pastor Bujingo yennyini gwe yandisidde okubeera nga abiraba already amanyi story yo n'olugendo lwonna olw'obulamu bwe lwazzayitamu Susan Makula so nga ate bino nabyo tubitadde ku bbali ate munange olugambo olulala nga bino bikwata ku mukaluneti kyenajjukirwa nti emyezi egiyise emabega munange waliwo akatambi mwana muwala ke yakola ne kakitambula ne kabuna social media yonna ng'omwana alajja n'agamba mukaluneti byonna ndowooza mwabiwera ng'agamba nti mukaluneti mufere bingi nnyo ebyagenda maaso n'okubeera nga ate biyitiŋŋana kati nno munange olunaku olwaleero waliwo akatambi akafulumye ng'ate kano kalumiriza mukyala wa mukaluneti akatambi kano eno kwegamba bakakwatidde mu bed space ndowooza abaana mwe babasuza kwegamba ng'ebigenda mu maaso birabika si birungi nga mulimu omwana mu background agamba omuwala nti bannange mutuleetana neno tutereka wano oba kutufunira mirimu kwegamba ate omulala we bamukyomera vva wano sula wano kwegamba nga bambi tebitegereka naye nga bagamba nti akudira mu luyimba taluwoomya ate nga ne lubale w'omulamu bw'atyo tasamirirwa sigenda kubeera nga ate njogera bingi ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera nga ate olaba embeera eyabadde egenda maaso era nga akatambi kanene abaana bakareactinzeeko nnyo ku Facebook buli omu bw'atyo n'ayogera bibye nga nawe woyinza okubeera nga tokitegeera gwoyinza kwogerako kyakatambi kano ngenda kuba nkakulekerako then n'oluvannyuma era olaba akatambi nga penge bw'atyo atabukira God's plan God's plan kinajjukirwa nti yavaayo ku Snapchat n'atandika okubeera nga ate alumba Shira Gashumba saakaate ne Rickman Manrick n'abogerera ebisongovu n'asuubiza nga wagenda okujja ne vidiyo ez'enjawulo bw'atyo abeere nga ate ayanika Shira Gashumba ayogera bingi nnyo bingi ddala namugamba nga we yagenda ate ne yeebaka ne Eddie Kenzo nga we yeebaka ate ne Bawa Vinka bingi nnyo bingi ddala byagenda maaso n'okubeera nga ate ayogera kati nno munange penge yavuddeyo bw'atyo naye n'agamba nti munange ow'ebbango w'otamwemukira teweebika naye n'agenda maaso n'okubeera nga ate amuwa level nga ogenda okubeera nga ate munange obiwulira bineno binaggwerawa yabaffe lunaggwa naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala subscribe nga oba tonaba mukwano gwange teekako
omukadde osobola okubeera nga ate missing out updates like nga video eno oba ojagadde gisharinge oba ojagadde nenga goodbye for now tosetuka komawo namawira mala mangi nnyo mangi ddala nakubuuziza osula nani n'ongamba osula n'oli. Just apoerawo poera. Nayagadde gamba apoerawo nenda banga. Talina kupoera wano. Nakyogera bwendo kinzo bakyabyaya. Olaba, wano si wakupoera. Ize naalongo kiwedde ekyo. Kati zino ensonga zoono gwe oli kiriye ewuwo. Kitegedde kale. Kati gwe ebino byono bitulekere. Ongera mufuna osula naye bamufuna omuteeka ku mpaliso ngutwala. Kati nze ate nsula. Ani ngenda kufuna osula wala. Ate nasula wano. Ngenda kufuna osula. Nayo kansoka njogere mukono nze siri muyomba. Nze njogera ng'omuntu. Naye kati olira ono embeera gyali mutondawo ng'ompalisa agenda kugutwala mbwera nze nkune walala Tagambye nti ofune. Bwe tolina buyinza bwefunira wakusula. Ffe tukuwa. Ulya naalongokusina bwekuyinza kwefunira weneesula. Naye kati mwandaga nti nyina kuwa wano. Nanti enkyasobola okuwa wali ebiri nsobola okuwa wali. Kasita sikusula ku street oba mu corridor naye kati nange nyina eddembe ogamba nti kati oli muntu teririiwo kasita mbanga nkuwaddawo okusula. Kasita mbanga nkuwaddawo okusula. Eddembe nze mbawo ebyange kati anti labayo eddembe lyoffe kuwa wakusula. Mutambuze ensonga zammwe naalo. Anti labayo kasooke nkuterezeemu mu kino. Naalo ky'olina okukola kummanja wawe ogenda kwebaka. Nze mmanyi wawe nkuwadde okwebaka samba nga sikusudde ngati wali akubuuziza lwaki webaka kubanga wali ojja ne wano tewamanya nti ogenda okusula. Nze bwe ganti obuliri buno gwe weebaka. Kati bwe nkugamba nti fuluma ogende awo nyombesa. Madamu nze nina kyembuuza oba mutweta wa kubeera oba mwekufunira mirembe. Bakagikufunira osula mu kkubo. Naye kituute kati viza weggwako kyeddako. Anti ndaba sirina pulaani nalonga kulabawo pulaani sirabawo pulaani. Ate omukole kyaki oba akiri okola ekirala. Ekisookera ddala kuba tujja tumanyi tuli ba wiiki 2 oba wiiki emu naye kati nalongo naawe niwobeera gwe kati wono kuba since morning ndaba nnyo ekikopo kya caayi. Sigenda ku interview gye bantwalako yali ya bus conductor ate nga sibikolangako sibimanyi. Bangamba tugende bakinkako tewali wonna gye bali bantuuteko. Yampa location ng'ate yawantu gyantwala nga no spendinga sente nyingi ate nga simanyi. Godisipani agamba Shira Gashumba yazina Neri omusajja wa Vinta. Godisipani agamba Shira Gashumba yazina Maulana and Rain. See Nina enteekateeka z'okweta Godizi plan ne wakkiriza nsooke musomesi. Nja kumuleeta wano. Kuba wajja wano ajja kuba akiikiridde basajja. Nziramu. Nina enteekateeka ezeeta Godizi plan ne asooka nzikirize mu musomesi. There is something called kama mu bintu byonna bye tukola. 1. Nila kusooka nvumirira abantu whoever is addressing Shira as a younger girl. Mbere banyo mu comment leave the younger girl, leave the younger girl. Shira is not a younger girl. Nziramu. Shira si mwana muto. Era buli muntu yena aleta the sympathy card, she's still young. Shira, she's an adult. Ayingize sente. Asasula omusolo mu Uganda. Era n'ensonga why do you think Frank Gashumba is mute? Frank Gashumba asirise ku nsonga ya Godizi plan. Frank Gashumba asirise ku nsonga ya Godizi plan kuba akimanyi muwala we right now she's an adult who can do this and do that. Asobola okweyogerera. That is why Frank Gashumba asirise akimanyi Shira Gashumba right now si mwana gwe yakubiranga akadingidi, si mwana gwe yaddanga onagamba omwana wange atambuza taxi yabikola Shira tannaweza myaka 18. Shira Gashumba weze myaka 18. Frank Gashumba yayinegeja je yava mu life ye gyakola eyokubeera mu bbaala eyokubeera byakola bipate bye
n'abanga asobola omusupportinga ng'omuzadde naye ebyokubanga asobola okwevira ku bikwatagana n'obulamu bwe Sira Gashumba asobola obyekolera today. So nga siratandika video ngamba nti omuntu yenna akozesa agamba nti no the younger girl oli musiru mu maaso gaffe abantu abakukutivu abasajja abagezi abafumikiriza gwobeera musiru okozesa ne wadi yanga. Ekisooka nja kugamba nti Abamakas agenda weza emyaka 41 God is a plan. So omwana omuto ayagala ki omusajja w'omwaka 24 then you dance waita Sira Gashumba nti no this is a young girl, you very dance. Sira si mwana muto bwabanga asobola okudatinga omusajja who's yet to make 41 mu November. God is a plan. 41 atayizo okubeera okudatinga omusajja 41 ne bakuyita omwana omuto akuyisa omwana omuto yabeere musiru yabeere ekimpenempene. So tugenze maaso ne video eno. God is a plan. Who's Sira Gashumba? Kasoke nkusomesa who's Sira Gashumba. Tewali kintu kyonna Sira Gashumba kyakoze abalaba video eno abakazi kye mutakola. Tugenda tambula mpola. Tewali kintu Sira Gashumba kyakola gwe omukazi alaba video kye tasobola kukola kye takoze. Nkimanyi Sira Gashumba kyakola obulamu engeri gy'abuliivinga gwe naawe omukazi alaba video eno obuliivinze. Ekikwawula ku ye nti she's in the public domain, muntu ali celebrated oba ali popular gwe toli. Kizibu nnyo okusanga omukazi ennaku zino ng'alina omusajja omu. Mbaddiremu. Kizibu nnyo okusanga omunnayuganda nga mukyala ng'alina omusajja omu. Omukyala oyo tannakubwa mpeta. There is no sane mind today ng'oli mukazi olaba video yange eno awoza gundi ozinye gundi. Most of you twogera ku bakazi abamu oba mugera ne mulowooza nti your opinions really matter mu bulamu bw'abantu. Olw'okuba oyinza okwesanga mubadde muzina bimpenempene tebiyina ssente ne abakazi nga okugyako omusanze wa mbuzi muzinye ku basajja abawera nammwe. Sire tewali mukazi alina amagezi alina musajja omu nga tannakubwa mpeta. You cannot put all your eggs in one basket and you risk mu generation y'omwaka guno mwolina omusajja omu n'osibira ku oyo bakumenya omutima ogende weesule mu taxi park obere obimbe ejjovu. Omukazi yenna omugezi today, there is no woman today ayinza kuba na musajja omu in this generation that we have. Era omukazi alina amagezi bwaba video yange ekitonde nnyo olina okuba n'abasajja bana. W'osuubira okubeera ng'ayimirizaawo famire yo akuwa obumpwakimpwaki nviiri njala gw'olaga mu famire yo bamikwano gyo. That has to be the most handsome one gw'okozesa mu showbiz world gw'otwala mu bupatepate gwe bakulaba naye. Ko tosobola kulaga omusajja ate ng'alinga kkojjaawo talina ky'omujja muziramu. Olina okuba nagw'olaga mu famire yo gwe bamanyi nti akudeetinga akuweesa ekitiibwa ne waba afaanana nga kitawe nga kisajja kibi naye mu famire bamanyi nti ng'omwana affe alina ku musajja alina ku mulimu alina status oyo omusajja alina okubeerawo. Olina okubaawo n'omuvubuka gw'ojjamu obusentesente bw'enjala airtime oba avuga booda oba avuze taxi oyo naye alina okubeerawo. Gw'otwala mu public oyo naye waali alina okubeerawo ng'alina okubeera handisaamu bw'ati. Waba public alina okuba nga yogolagayo six pack kalasi kabikoze bitya oyo ng'ensigo erina okumanya gw'okulembeza. Omukazi alina amagezi kati olina okubeera n'abasajja bana. Omusiru yayimiridde ku mukazi omusajja omu gw'oyita olina amagezi oli kikazikazi era ojja kujja waludo ogambe kabaka penge told me this thing. Tebakulimba nti oyinza oyimirira ku musajja tudde ng'oyimiridde ku musajja omu n'oba n'amagezi. So nzirayo ku mukono amago gwandeese nti abakazi mwenna Sira Gashumba bwe mulowooza bwe muli mukunjira nti azinyono abamu ku mmwe muli wasa okusinga omwana ono oba omuwala ono naye ekimwawula ku mmwe nti gwe bw'ozina omusajja teri kumanya because at the end of the day waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa nti gwana you're not popular, you're just an ordinary individual. Mbaddiremu state be ebyazali nti zali bw'azina omuntu that really matters kufi bawuuluulu abalaba naye gwe naawe oyinza okuba liwo omuwana asinza okuzina zali abasajja abangi naye ekikwawula ku zali nti gwe who are you? Kati okwata obusungu obwo because you are nobody, you feel like you're nobody ate nga mulamu that eri status balize bambala just believe mayinja n'oleeta obusungu n'ogenda obukuba ku muntu oyo n'omukonjera ku lifestyle gy'alivinga ye malaya buli omu amuzinye naye gwe nga teweekubye mu tochi wabadde wa Tofa wabadde wa Hamani wabadde wa Peter
wabadde wa Jombwe ogenda kusula osuze nerino olukyera ogenda kusula oli wa Emma kyekikwawula so obulamu bwa Shira Gashumba bwayitamu bwonna nzize mbulaba minze okujja kuyita ebintu ebirungi yandeta bamuyitanga Frank Gashumba he mentored me era abantu bagamba nti anyo Frank Gashumba no simutya but he mentored me nebintu byemuyigiddeko however nze muntu nze kayogera ku Shira ne mugamba kino kikyamu kino kibintangisa. And Frank knows this. I like him. I love Frank Gashumba so fucking much. But I have the moral authority to talk to my sister and tell my sister, yo, Brichono Kolanga Jukira, we as your family people, particularly of Africa family. Because Frank is like my role model, Charlie Wange. So ekituka ku Shira Gashumba nze basi kirimiridde mu nesikirwanira kiba kifu era nkinya menga bashira wano twokyeseza wano terera kola boti ne boti. However, ntandise bwenti. God is a plan. Oli musajja munanyi. But there's something that I call karma. There's something called karma. There's something called karma. Today, omuntu akyasinza okubeera nga musanyufu akyalina what they call the last laugh, ye baby mama wo. Nziramu. Omuntu akyasinza okuba omusanyufu today ye baby mama wo, mwami Lwanga Makasi. Wasuulawo baby mama wo. Ensi nekkonjera ng'ogenze n'omwana ono Shira Gashumba lwaki. All you wanted was a camera light action. Baby mama we yakulabanga ng'okwata essente ozisuula mu bbaala ate nwasiriki Shira Gashumba nga wakubira obulango. This is my boyfriend akyaliwo Ivan Semwanga. Baby mama wo yakulaba ng'osuula obutitimbe bw'essente bw'wazalamu abaana ababiri ng'ozimala bazinywa mu gundi naye ng'ozipendinga ku Shira Gashumba today avuddewo. Kama once again tutandise olwo video tugenda kuyiga tuve mu bintu by'ekisiro okukolima ng'omukazi atambudde afunye omusajja atakusinga tutandise emyezi oba ennaku segiweze okuva emabegako ebbanga mbadde wano ne baŋŋamba nti God is a plan era omusajja yenaweza God is a plan ne bagenda kucekinga obwongo ebbanga eriyise God is a plan afiiriddwa sister we babadde banoonya $5,000 gyokka egya dola okuzzibwa ewaabwe ku butaka bwe bamuziika ewaabwe gye bava Empigi ku kijja kya Luwanga Empigi ava e London mulambo gwali gwetaaga $5,000 egya dola sente mmeka Abamakasi zayonoonya mu Uganda ne showbiz ng'omulambo gwo singa tebaguziise mu limbo ya London eri wabeera Bamakedo omwana sister we singa aziikiddwa ku kijja Empigi. Kama once again omanyinze ebintu mbiraba bulala ebintu nze mbiraba bulala kati oyagala kuŋŋamba nti n'omulambo gwa sister wo obutadda Mpigi olw'ebbula ly'essente ng'omusajja akyayinize mu Uganda n'alaga nti no yasinga essente ogwo omusango tumuteeke ku Shira.